okugoba Tamale Junior mu kika ky'Enkima. Namba emu. Namba ey'okubiri, obutaddamu kukozesa linnya lya mirundi erya family. Ensonga ey'okusatu, obutaddamu kulinnya maka ga taata Sally John Sembuya e Bunamwaya wadde okukolagana n'abaana n'abazzukulu ab'omugenzi John Mirundi. Mwami Sally Sembuya byasikira. Eyokuna point yokunegamba obutaddamu kulinnya ku nnyumba y'ekika esangibwa ekalagala kaliisizo n'ekijja era ye Tamale Junior n'abaana be tebaliziikibwako. Ne basalawo ne bakola conclusion. Secondly, ekintu ekyokubanga mugenda mu families nga zino meetings zino eza family ne muziteeka mu kamera mwagala kulooza anti tewali families ezirina ensonga issues. Omuntu eyatadde akatambi kano is also to be blamed. Because we all have issues in our families. But I don't think we bring them here for everyone to analyze, to do what katfena tutu no tubiriko. Ate ng'oba awo twali badde ku nsonga ndala nnyo. Naye n'ekirala much as bino byonna we shall sente yatadde akatambi abakutte biki na biki ne family embi naye n'omwana yeddeko. Omwana naye ayogera nnyo. Omwana naye kwegamba afuuse ekintu oba ekitakola kikwegamba omwana ne bali bayinza okuba bana banyiivu baganda b'omugenzi olw'ensonga omwana yeeraga nnyo plan di mulekwa mulete emmotoka yange mumpe ebisimuluzo nvuga emmotoka yange plan di mulekwa nkubira nalweiso simanyi nkola bwenti ndine hamu yampadde miliyoni bweziti biki bw'omanyi omuntu kati okumugamba nti no ina sente bweziti bakuwadde sente bweziti yavuma aba meeting okitegeeza nti ne mukyalo ono she's a problem takoze kyamaanyi as a mother to nature the son because she thought maybe bawajja kuwangala ebbanga lyonna ku nsi kuno. And we the mothers, we are the ones supposed to nurture our children. Kubanga fo tubeera nabo obudde obusinga obungi. Taata ajja kujja naye budde butono. Taata ava ku mulimu n'atuulako mu bbaala n'abeerako n'emikwano gye n'akola biki. Naye maama, I'm there from the word go. Mutegeese agenze ku ssomero, nze munoonyeeyo akomyewo akamere kayidde nkafumbye ebiki. Nina time. So time eyo nina ogikozesa. Much as omusajja ayagala nnyo omwana na biki. Tuyirabye abasajja nga baagala nnyo abaana naye ng'era tutabuka ffe nga bakyala n'omuganda naye naawe gambako ku baana. Lwaki oyagala abaana nze bakyawenze kubanga nze mbeera bagambako buli kaseera nga bagamba we are friends to daddy because daddy gives us liberty. Yogerako ku baana naawe oyogamba. Boggolako ku baana ne ngamba nafuuka mbwewaka. No, kyaba ategeeza. Naawe yogera, raise your voice. Eri abaana. To raising our voices together so that these children come out and do what? Bawulirize. Ku bigambo ebyobusago ebyafuuse muntu eyategerekeseko nti mwannyina wa Tamale Mirundi era ssenga w'abaana. Eyayise Tamale Mirundi kisiraani. Ono omwana oli kisiraani. Ono Tamale Mirundi abantu bonna bavumye abadde n'empisa embi kati aliwa ani mu ttaka ng'ayogera ebyo yabadde ssenga mwannyina w'omugenzi n'agamba mwana ono olina kisiraani gwe. Ebigambo byabadde birungi obigamba mwana wa mwannyina mmwe. Actually mubaamu n'omulala yamuwerekeza ebisapatu. Oba mulabe mukazi yawerekeza omwana ebisapatu ne bamugoba paka ku gate. Oluusi ebigambo ebyo tubyogeza naddala ng'abakyala tubyogeza busungu ng'alabira ddala nti oyo omwana ye yabasala. Okitegeera nti kati yabadde kwegamba ndoza okuggyayo ekigambo kye yali yagadde okukozesa ndoza naga we ngamba kisiraani ndoza obusungu bwe bugenda okukola ki okuviirayo. Yes, okuviirayo or something but to me it wasn't a good what si kintu kirungi nnyo eri omwana oyo. Nze I want to balance this story tubeere nga side zombi tuzitunuulira kubanga n'omwana naye alina okumanya omuntu watuukira okugamba nti oli kisiraani oba okoze ebintu bingi nnyo otegeera oba oyine omwana ono ayinza okuba nga ne taatawe we yaliwo nga ne bano basenga tabakola ki taba respectinga tabakola kikwegamba ye alaba aliwo yamala nga naye baali bamutadda nga bamutadda. Secondly nga n'omukyala kazaala mama w'omwana ono nga naye nabo tebalamubeta kolagana nabo. Kakati ebintu ebyo nawe ojja obigattagatta
okitegeera so kati buli obusungu bwe baligambye nti oba bateeka ku mukyala waabwe tubuyiwe ku mwana yaligambye gwe mukazi gwe oli kisiraani watuzalira kisiraani oba oli kisiraani wajja mu famire yaffe n'ogifuna ABCD kane bagaa kati time is going to come maybe God forbid azadde oba biki and maybe he has lost a child or what ngate eyo gye balina okukola ki tanaba kugula poloti wakuziika azadde omwana avudde mu weebale nnyo nga gye balina okgenda okitegeera ku kijja so what how are they going to handle such issues nze ndowooza my advice to this woman the mother of this Tamale yali badde akwata omwana we amukwate bakole waka bayinza obutaddamu kwagala kujjawo naye they meet up somewhere oba mubasenga bagamba ekikumi tekyawoomu afune mu ba relatives someone oba some people who can still yes they go bamwogere naye they convince him addemu ayite bano abantu they sit let these people kneel before them and ask for forgiveness and ask for mercy okitegeera nti these people bajja kubaddiramu bagambe kale ABCD what is your take on this okitegeera babawulirize n'omwana bamuwulirize ate bamuwe advice nga advice temugimuwa nti lwakuba oba mulina obusungu ku muganda wammwe naye alina bye yakola ebyabanyiiza temusalawo mu busungu nti lwakuba maybe omukyalo ono temumwagala oba kiwadde temumwagala naye yabazaalira ki abaana ate abadde nga mukyala waki wa brother wammwe okitegeera okuba maybe the interviewers simanyi I've not been really following him up so much kati waliwo kasuku kye yayogedde nabadde nsuubira okufuna statement ey'amagezi mu kasuku naye yandisappointinze yagambye omuntu waffe ayita mu bizibu bingi naye twasazeewo ffe nga mikwano gye tugenda kumutwalako out tugenda kutula naye so nendowooza nti oba bagenda tula naye boogere naye bamuadvising on how to handle family issues na kusoka kuva mu kamera yagweredde ng'agamba nti tugenda kutula naye waliwo hotelo gye baatugambye simanyi baatuwaddeyo room tugenda kumufuna naye ekiwala abeere muli yeesanyuse neŋŋamba lengera omutwe gw'omusajja ono ate nga munene bwe guti nga gujjudde mu kamera nvaako saagala kunvumya kasuku wamma mubeere bulungi wekyetaagisiza omuntu kakati kasuku kituufu kyekinene nnyo ku n'agamba nti taata taata maali yamukwasa omwana oyo bingi nti kati yemukuza nti kale ng'omuntu gwe baakukwasa ekintu nti wali badde olaga responsibility n'ogamba nti tugenda mutuuza nga mikwano gye twogereko naye on how to go about mu situation eno eriwo and what next and kiki okyegeera kale webalire ddala kubanga ate otufollowinga ng'otulikingako ng'otusubscribingako nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kyembawa ndi ne Pacho tugenda kubanga tunyumya mu ebyenjawulo wiiki eno ne wiiki ewedde tutambulidde amawulire ga famire y'omugenzi bannaye omuntu teyeefiira lwakuba ate omuntu bw'afa n'alaba ebikolebwa singa yali kyali kisoboka okuvaayo n'akomawo n'abaako kyatangaaza kubanga kati byonna bina bireka bijulidde Tamale emirundi kusinza ku bye tulaba mwana bamugobaganya mu famire yennyini n'alinga omusanyufu okumugoba n'ebiringa ebyo Pacho obuuza ku bantu baffe mbuzaako abalabi baffe batulaba munnange anti njagala kajire naye kakyantawaanya njagala kateekawo naye ndaba tekalaga bulungi light okay ndoza kwekali kati producer ndi bulungi omulabi waffe atulaba ku Uganda ddala ogamba otya ate naawe ali ku Kyembawa updates kansubire nti oli bulungi nnyo nze Pacho nze nkomyewo webale komawo eyali awadde offer ya being a surrogate mother kati ebeera offer nga tekusasula gweba offer gwomanyi bye tuyitamu nga tuli mbuto olaba nno wali alazaalira baanikazi babujingo naye yazaalira makula bujingo abaana ayina teyeetaaga ate makula yatalina owa bujingo makula naye ayina omwana we ate wa bujingo ennaku ezo tomulabye bujingo ng'alinga ayagala n'okukaaba bambi agamba omanyi bwe kiruma omwana w'omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga tomulaba kyokka ye mulenzi kyokka neŋŋamba bambi naye kimulumye kati segeza kati ayagala ono bazaaleyo gwalabako nani amugana okulaba abaana sisuubira nti mama Teddy ayinza okugana omusajja okulaba abaana eri wawe waka gali maka era nange ŋŋamba wali wawe mbeera ye nkeera ku makyalumu nga ŋŋenda wali nga nsulayo kawunda empya nga ŋŋenda nayo waka wadde abaana bawadde mbo balaba
akuba nti ono Susan yamukola yamukyayisa abaana be n'amaka ge naye nga bali baana be bamusayigwira anti mwe muli basirwa abasajja nze kambavume wiiki eno kubanga tosobola kuŋŋamba nti omukyala gundi yankyayise wange hawo tubadde mu nsonga za tamale saagala kudda mu byabujingo twabikoze jjo twabimala n'obbimala kati wiiki eno ebaddemu ensonga za tamale simanyi bwe badde ozigoberera twatandikira ku bafamire ya tamale nga bagenda ewa Katikkiro okwetonda simanyi oba ene katandikira awo okwetonda kwabwe ng'ogwe analyst wakirabamu amakulu wali oli agamba nti bana abagenda okwetonda ewa Buganda mu Buganda basalawo n'okwetonda n'abantu bonna tamale be yakosa oba balina bye bayisaawo balina bye beegulaagulako kubanga tosobola kuŋŋamba nti ogenda kwetonda Buganda yekka naye nga tamale alina abantu ne kano kazikidde tekaliiko kali wano awalala wano titosobola kugamba nti ogende weetondere abantu weetondereko omu yekka bali beetondera tamale senior ati kulwa tamale senior bye yakola bagenda Mmengo beetondere Kabaka beetondere n'Obuganda bonna famire kati nze mbuuza ggwe oliyokke n'ekyogenda okwetondera Buganda ne Katikkiro ne Kabaka. Yes, to me I think they realized the mistake because me usually omuntu ajja nangamba sorry nkitwala nti aba realizing nze ensobi ye najja kati bo bawulira muli kibakola kibaluma nti ye nga the late didn't get over that time oba didn't I don't know how to put it n'atakola ki naye bonga bo they feel they were offended and they feel they offended the kingdom so they are coming to me. That is a credit. Era mbebaza bagenda kwetonda n'abalala bonna tamale be yavumanga kuba bangi. Anti kakati they would have done that then era senga kisoboka bakoleyo ka conference akalala press conference bagambe bana twetondera abatasobola kutookekako kuba kati bajja genda ku buli family ne kati bo baveeyo bagambe munange twetonda olwa family gundi bonna be yakosa banange we are sorry on his behalf ABCD okitegeera so to me I think the late wasn't so good bagamba they don't talk bad things about dead people but there are sometimes when we need to say this is this okitegeera nti waliwo letufuna amaanyi powers netulowooza nti we overpower anybody oba tuli superior nnyo naye nze wennakulira nga manyi kale I grew up knowing that Buganda Kingdom is one of the strongest. I grew up and I'm still believing that Buganda Kingdom is the strongest. Ye bebakyateekamu nnyo kingi waabwe ekitiibwa bebakyayagala nnyo kingdom yaabwe otegeera so maybe ng'ebintu bikyuse of late nti ebintu byatabukamukko biki bwe bityo but still tekinzigyako kiri kugamba nti nno Kabaka yennyinimu biki okitegeera so I thought every Muganda would respect the kingdom as me I do or even more than me because me I'm not a Muganda but there is that respect I give to the kingdom. Olutalo luli mu family ya Tamale Mirondi olubadde olufollowinga olutalo sirufollowinze nnyo but I think nze ku lwange ndowooza ekizibu kiyinza okubanga kiri mu byanfuna naddala sente zaleetebwange z'amabugo no leave alone mabugo even in the hospital. I know there are friends who could have been coming to the hospital bringing in money and then also the mabugo thing okitegeera and then mu abasajja kyemutamanyi nti bannanga abasajja wano mu nsi mugenda ne mukozesa omubiri gwammwe ogwo ne gubalimba n'owasa ono n'owasa oli nozaala ono nozaala oli ate you people you have this one bo omusajja asajjalaata omusajja tebamubuuza nzaalo simanyi tebatabalirwa nzaalo simanyi omusajja tadoing what so ekintu ekyo ne kibanga when you die you're leaving behind the ground ebizibu nga bino kuba kaakati ebizibu ebigenda mu maaso mu family eno one buli mukazi ayagala omwana we yabeera ki omusika yes bakanira busika to me I think choka Tamale bino nti specifying musika no ayinza okuba the women for them they feel me nze omusajja badde ayagala nnyo nze kaakati I think my child has to be automatic nga ye automatic musika okitegeera and then two tugenda netwagala nnyo abaana bano netubasiruwaza oba okwegamba nti onjagala nnyo era nondaga nti onjagala as your wife
n'omwana gwe nkuzaalidde automatically era naye oba omwagala nnyo ne tutafaayo okumuwa advice n'omulaga ekkuba ettuufu ne tumulaga ekkuba effu n'abanga ye nga buli omu kati afuuse kyenyinyalwa. Yes. So kati Tamale Junior afuuse kyenyinyalwa mu public. Nnyo gwe oyagala Tamale talina baana balala. There's this boy, humble boy called who? John. Yes. Nengo olaba bapostinga nga bagamba bannange mu Uganda waffe twamutuuzaako. We've sat with him, we've done ABCD. Gwokimanyi nti oyo Tamale yali akuba ne taata we, alina we yakuba taata we lumaawo ne kugundi. Ku Joysta wano jjukira nze awo twali tutuulawo nnyo. Naye ku bigenda maaso. Ne maama ng'omukuba, ogwe how dare do you start fighting your mother? You beat your father. What kind of child are you? Ngojeko ebyo naye forces eziva mu family munda nga bagiraga nti Tamale Junior bamukuba nabo nga bo bali mu mukuba nnyo omwana walabye akatambye anti kubana omwana yabalaga nti the other people are useless to him okitegeera oba kavubuka yakyamuwaga oba what I don't know naye nabo balabika bamukoowa kuwadda kubanga I don't think those people can just wake up one morning ne bagala tukole meeting ono mwana tumugobe mu kika. Though family I'll also blame it a little bit. There's not no a way. Little bit, a big agundi. Ngenda blaming a family. You cannot wake up in the morning ne mugamba mugoba omwana nga kitaawe taliyo. Sawe yakafa. Nga kitaawe yakafa ne mugamba nti why didn't you people organize that meeting when the father was still alive? If you had issues with him as the clan. Mwanga mwagala ogoba omwana lwaki mwagala mwali mwagala mugoba mu kitanga n'omugenzi akyaliwo lwaki mwamugoba. Nze sirabanga kuvo ya omuntu basenga be batulo baba relatives ne bagamba tukugobye mu kikanga taata wonna nyini taata nanyini mwana ya tazalukuse mwana nagamba kuzalukuse era nkugobye ne mu kika kino sirabanga kondoze wafeteeso biri different n'ebye wammwe wano no ekiwo taata yazalukuka webale nnyo era nagamba nkugobye oba kugoba nkugobye kuzalukuse nkugobye and you know so bano bo batudde nga family. So these people could be having their bizibu byabwe. To make the matters worse. Nga bize bibeera nga mumaka Tamale mirundi we batudde. Agaliwa. Agechengera. Ewo mama wa Junior abeerawa. Chengera. Mama Junior ani abeere bwa. Mama Junior we chengera. Ani ow'Entebbe Road. Ntebe ewezza nayo oli omukyalo omukadde. Owa wano wa mama Tamale Junior era meeting ewe yabadde we bamugobye. Kati kyanewuunyisa nnyo okuba nti mugoba omwana mu nju ya kitaawe. Ewase wenyine nga mumugoba afulume. Naye nga n'omwana kennyini yadde tujja gamba nti blame enene nnyo tugiteeka ku family eno ne relatives of the late. Omwana ye we yaze mu meeting walabye bye yakola oba omwana ye we yajja. Was that the right way of approaching the elders? Nanti akatambi pacho ketwalabye. Ketusinzirako okwogera bino byonna. Mwabaddemu omusajja ayogera. Nga oli omwami Salinga atudde wali. Omusajja n'agamba gwe ssebo jangu wano ayimirire. Tamale Junior n'agamba bana nsaba kutangazaamuko. Kwegamba nti naye yabadde yeetaaga okuwogerako. Bamuwulirizeeko. Ayinza okubanga bina byakola n'ebimwogerwako nabikinga teri n'omu yali atudde kumuwuliriza. Omusajja n'agamba tojja kwogererawo wano. N'agamba kale batemuwuliriza kwegamba nga bo bazenga one bodied wound sided bo basazeewo dda ng'ekiba kibe kwegamba yendoza yafuuka buli omu yamukoowa. They have to ekyokwola balina kisala kiggwe kiggwe. So that is also another mistake family giyakoze. Kubanga togamba omuntu tojja kwogererawo wano nga basazeewo dda. Nga it is a meeting you also have to hear my side. Actually ndowooza meeting yali yakumugoba teyabadde yakumuwuliriza. Kubanga era ne mu bigambo byetuwulira Junior nga ayogera nga ava meeting yagamba nti daba taata yasazeewo dda. Meaning taata ono yaliwo kati. Siza bane babadde basoose okwogera ne basalawo ne bakola conclusion. Secondly, ekintu ekyokubanga mugenda mu families nga zino meetings zino eza family ne muziteeka mu kamera mwagala kulooza nti tewali families ezirina ensonga issues. Omuntu eyatadde akatambi kano is also to be blamed. Because we all have issues in our families. But I don't think we bring them here for everyone to analyze, to do what katfena tuno tubiriko. Ate ngoba oli awo twali badde ku nsonga ndala nnyo. Naye n'ekirala much as bino byonna we shall sent yatadde akatambi abakutte biki na biki ne family embi naye n'omwana yeddeko. Omwana naye ayogera nnyo. Omwana naye kwegamba afuuse ekintu oba ekitakola kikwegamba
omwana ne bali bayinza okuba bana banyiivu baganda b'omugenzi olw'ensonga omwana yeeraga nnyo plan dimulekwa mulete emmotoka yange mumpe ebisumuluzo nvuga emmotoka yange plan dimulekwa nkubira nalweyiso simanyi nkola bwe nti ndine hamu yampadde miliyoni bwe ziti biki bw'omanyi omuntu kati okumugamba nti no olina sente bwe ziti bakuwadde sente yavuma bwe baava emmengo novuma Buganda bwe baava ewakatikiro ye teyagenda ne maama we ate n'agenda ku interview n'abavumavuma abo abafamire abagenze muli basiru simanyi mu mwagala kwegula mwekola biki naye mwe njabba malaka manyiro mu abafamire yange njabba sirisa njabba kola biki. So and you a mother, you're listening to your son talk like that to you to abamibo for us in our culture. You know, I respect them so much. How dared you start talking like that? Ate ne mama yakola bubi obutagenda because nakyo kiraga nti naye alikusaidia ki? Alikusaidia mwana we. Okitegera. Ate ne mama olabira ddala nti Eva tayagala weebale nnyo mbogere ku mwana we. Agamba bane nti oyinza ogamba nti bamusosola tebamwagala lwakuba taata yali amwagala nnyo lwakuba Lodi omulenzi yakyogeddeko John nti mama we ye aba agamba nti omwana we muganda waffe tetumwagala. But we are trying to direct him on the way he has to move as muganda waffe as a what, you know. Mu video eri Tamale Junior bw'amala okufuluma aba atambula atuuka ku gate amala akomawo agamba mama ajja tukereki jatugende kugamba abje ne mama mu meeting eyo atenga abantu bakyadde waabwe meeting weebadde omugamba otya nti wamma mama jangu tugende mu meeting okitegeera kitegeeza nti ne mukyalo ono she's a problem takoze kyamaanyi as a mother to nature the son because she thought maybe bawajja kuwangala ebbanga lyonna ku nsi kuno. And we the mothers, we are the ones supposed to nurture our children. Kubanga ffe tubeera nabo obudde obusinga obungi. Taata ajja kujja naye budde butono. Taata ava ku mulimu n'atuulako mu bbaala n'abeerako n'emikwano gye n'akola biki. Naye maama, I'm there from the word go. Mutegese agenze ku ssomero, nze munonyeeyo akomyewo akamere kayidde nkafumbye ebiki. Nina time. So time eyo nina ogikozesa. Much as omusajja ayagala nnyo omwana na biki. Tuyirabye abasajja nga bagala nnyo abaana naye ng'era tutabuka ffe nga bakyala n'omuganda naye naawe gambako ku baana lwaki oyagala abaana nze bakyawenze kubanga nze mbeera bagambako buli kaseera nga bagamba we are friends to daddy because daddy gives us liberty. Yogerako ku baana naawe oyogamba boggolako ku baana ne ngamba nafuuka mbwewaka ku baana no kyaba ategeeza naawe yogera raise your voice eri abaana to raising our voices together so that these children come out and do what bawulirize ku bigambo ebyobusago ebyafuuse muntu eyategerekeseko nti mwanyina wa Tamale emirundi era ssenga w'abaana eyayise Tamale emirundi kisiraani ono omwana oli kisiraani ono Tamale emirundi abantu bonna bavumyevumye abadde n'empisa embi kati aliwa ali mu ttaka ng'ayogera ebyo yabadde ssenga mwanyina w'omugenzi n'agamba mwana ono olina kisiraani gwe ebigambo byabadde birungi obigamba mwana wa mwanyina mmwe actually mubamu n'omulala yamuwerekeza ebisapatu oba omulabe mukazi yamuwerekeza omwana ebisapatu ne bamugoba paka ku gate. Oluusi ebigambo ebyo tubyogeza naddala ng'abakyala tubyogeza busungu ng'alabira ddala nti oyo omwana ye yabasala okitegeera nti kati yabadde kwegamba ndoza okugjayo ekigambo kye yali yagadde okukozesa ndoza nagamba weŋŋamba kisiraani ndoza obusungu bwe bugenda okukola ki okuviirayo yes okuviirayo or something but to me it wasn't a good what si kintu kirungi nnyo eri omwana oyo nze I want to balance this story tubeere nga side zombi tuzitunuulira kubanga n'omwana naye alina okumanya omuntu watuukira okugamba nti oli kisiraani oba okoze ebintu bingi nnyo okitegeera oba oyine omwana ono ayinza okuba nga ne taata we yaliwo nga ne bano basenga tabakola ki tabarespectinga tabakola kikwegamba ye alaba aliwo yamala nga naye baali bamutadda nga bamutadda secondly nga n'omukyala kazaala mama w'omwana ono nga naye nabo tebalamubeetakolagana nabo kakati ebintu ebyo nawe ojja obigattagatta okitegeera so kati buli obusungu bwe baaligambye nti oba bateeka ku mukyala waabwe tubuyiwe ku mwana yaligambye gwe mukazi gwe oli kisiraani watuzalira kisiraani oba oli kisiraani wajja mu famire yaffe ABCD kati bagaa kati gamba omwana waliwo akatambi era akazeemu ne kafuluma after that waliwo akalala akalaga amateeka ge baataddewo nga bamugoba oba nako wakalabye kati mbuuza bamugobye wakaleme kuddirawo ddala bamugobye mu kalcha bamugobye mu kika
ne bagamba era bye binewunza ne ngamba ino family story ki bamugobye bamugambye ejeko erinnya lyabwe erya Tamale oze Tamale babera beddira ki bankima na ne bagamba taddamu okulinnya ekalagala gye baziika kitaawe aziho kozi mukika ekalagala ekyota gye baziika taata we talinnyayo bamugobye obuta ye n'abaana be baalizaala obutaziikwa ku kijja kwaziikiddwa Tamale kitaawe mukuba kijja kya famire bamugobye obutaddamu okulinnya mu maka ga mwami Saliyani yoyo omusajja omukulu yasigaddewo taata we kwegamba bamugobye ewatali wadde okuba n'akakwate konna ku famire eyo kati yapangisizza ennyumba yo bakyabeera wa maama bulijjo abadde yeepangisiza obeera abadde asula wa maama abadde yapangisa naye ali muno mu kibuga so naye kati nebuuza ebintu ebyo nabyo baataddewo goba omuntu paka ne gye baziika kitaawe bano abafamire ddala ddala baba tebagenze nnyo n'olumbe terunaba kuyabizibwa mwe mugobye n'omuntu ne ku malaalo mumugambye talabikayo tolaba nti baba bakisussizaamu naye abafamire babeera bakikyusizza naye ndowooza some of the things babiteekawo balabe oba maama wo n'omwana ayinza okukwata omwana n'agamba tugende twetonde eri abantu bano batuddiremu. It could be also one of the way maybe of saying that let's try to put these conditions tulabe oba omwana ono oba ne maama we they can decide to say bend low bagambe we are sorry because of ABCD bannange mutuddiremu as you know kitegeera. So eyinza okuba nga it is one of the ways maybe ez'okuba nti babaterawo gundi eyo nti bagateeka n'ekiwandiiko ku poliisi walabibwako mu eri ezo akwatibwe and then response yabadde. I think that is too harsh and being too harsh nti bakoze bubi nnyo obutamuwuliriza ate ne bateekawo ebyo byonna nga ye takoze eki one kale naye ali awo ayinza okuba kati ku ssaawa zino nga bwe nkugambye nti kavubuka biki tabifaako but time is going to come when that boy will need those people. Time is going to come maybe God forbid azadde oba biki and maybe he has lost a child or what ngate eyo gye balina okukola ki tanaba poloti wakuziika azadde omwana avudde mu weebale nnyo nga gye balina okgenda okitegeera ku kijja so what how are they going to handle such issues? Nze ndowooza my advice to this woman the mother of this Tamale yali badde akwata omwana we amukwate bakole waka bayinza obutaddamu kwagala kujjawo naye they meet up somewhere oba mubasenga bagamba ekikumi tekyawoomu afune mu ba relatives someone oba some two people who can still yes they go bamwogere naye they convince him addemu ayite bano abantu they sit let these people kneel before them and ask for forgiveness and ask you know for mercy okitegeera nti these people bajja kubaddiramu bagambe kale ABCD what is your take on this okitegeera babawulirize n'omwana bamuwulirize ate bamuwe advice nga advice temugimuwa nti lwakuba oba mulina obusungu ku muganda wammwe naye yabasoba alina bye yakola ebyabanyiiza temusalawo mu busungu nti lwakuba maybe omukyalo ono temumwagala oba kiwadde temumwagala naye yabazaalira ki abaana ate abadde nga mukyala waki wa brother wammwe okitegeera kakati you have to sit down biri byonna byonna mubyerabire naye see a way forward on how you're going to guide this boy akule into a responsible man who is going to live a responsible life tomorrow because he has his life tomorrow nga mwete muliwo akuba nti abagenzi tetubayogerako kibi naye yali alina otandika ekijja kye at 60 years nga tolina kijja kyo ng'olina abaana n'abazzukulu ate ng'olina si nti mwana omuntu aba babiri abaana bayitirivu ng'abaana bangi abazzukulu bangi nnyo 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 yandibadde ate nga yafa naye atandisa ofiirwa ne ku baana ojukira mwala we yafiira wano mu ddwaliro ng'azaala ate nga waliyo nono ye nga for him he managed to even make where he was supposed to be buried so why with the money he had because I think he was in State House for how many years bamuzika ku kijja kya family so the meaning to he would have gotten somewhere nagamba me and my family yes n'abaana abava mu ye anyway still ku ekyo enjawukana nga tukyaziriko abaana nabo bennyini bongedde okwetema waliwo yafubutuseyo neyayita iPhone naye baŋŋambye nti ate iPhone eyo waliwo bagambye nti eno iPhone erabika okuba nga yakumutaasa iPhone coated nga munda ndala nga wabweru anti balina kamera kati ze baleeta osobola gistikinga ku simu yonna ano n'olagala abantu nti neewaka nezewaka zino zisisi
ogiteekawo nga kiddame naye oliwo omubbi wajja waliwo kamera nadduka so ye yavuddeyo n'agamba ki nti taata yali ayagala nnyo nze gwe yali ayagala ffe be yali asinga okwagala kubanga mwani temutulaba oyo wa mukyala ki wekyenge weeno wezana ffe be yali asinga okwagala era ffe twali iphone ze amanyi iphone obeera ogyagala nnyo toyagala ekubeeko n'amazzi naye kano kakabiriiti k'otambula nako buli wamu eringa yali atambula junior kabiriiti kubanga kakuuma n'omuliro oyo ng'akyali awo omulenzi omukulu overall gwe tulindira binga omusiko oba y'anaabeera John UK we abeera muno akola ku parliament John waawano oyo naye n'avaayo n'ayogera binnyonnyo byonna stories ezisenga zibaawo Tamale Junior yakola kino Tamale Junior yakola kino 10 years ago yakuba taata yamukubira ku Joy Star 5 years ago n'akuba maama luli n'abbaka TV luli n'akola katya kati naye mu submission ze yalaze nti yeesigamye nnyo ku side yewa ya taata ye family eno ewaabwe nti akkiriziganya n'ebyabaddewo byonna ebyasaliddwawo yekubidde ku side y'ezzana ate nga ye atwalibwa kubeera mu neutral space kubanga ye n'ekyokusooka tazaalibwa kuba n'abakyala ababiri olimba mama we yabeera Bungereza anti eyo gwe nabadde njala okubuuza koze oba omukolo gwe gw'embaga gwali UK yabeera kunakola ku parliament lawyer naye mama wa muzaala ali mu Bungereza ate ye mwana omukulu wa Tamale so alinga unifier factor ali ku side zine enjuyi zombi yabadde alina okuzigatta naye mu submission ze yalaze nti nno aliko side emu gyeyezana kyengera taagalayo kubanga byonna byeyogedde nze nadde suubira nti bimusuubirwamu yadde Tamale Junior ayinza oba yabikola naye waliwo byetasaana akweta ku kamera kati ffe bitwale tubimanyi oba yakubako ku maama we oba yakubako ku Junior oba yatuusa n'ogamba mbu taata yawandiikako n'ebbaluwa emugoba mu kikana njimpa njiteeke mu kompyuta biki kati byadda typing simanyi tukole tutya taata simanyi n'amulopa ne ku poliisi simanyi bakole batya nange iso naye ate nga omuntu gw'agamba bwe bamala ne batambula bonna kitegeeza Tamale Junior ne taata we they used to fall out ne bamala ne baddamu they fall out ne bamala ne baddamu kati abo balina character ezifaanagana nga tusaba bakola naye kati simanyi gwe engeri gy'olabamu abaana engeri gye bakuttemu issue eno kino kireka wa family eno yonna okulezamu n'abaana bali wamu bakutuse of course kino tekirina eno family egenda kwongera kweyuzayuza because one buli mwana ayagala kubeera ye favorite mwana wa omugenzi dadi yali asinga kwagala nnyo ffe biki so kino kitutwala wamu this one still takes us to abasajja abawasa abakyala abangi much as muwasa bana bakyala nga bangi do you get time oba olunaku ng'olwo n'ogamba luno lwakumanyagana luno njagala kubeera n'abaana bange only my children I'm taking them out and sit down with them n'otandika obabuuza muli mutya ono ye mukulu wo olina mu respecting kwegamba you as a father with your children somewhere nga naffe bamama we don't even know about your meeting and what but you take out your children sit with them oba osazeewo batwala mu kyalo kyammwe obatwalenga ng'osalawo nti buli holiday abaana bonna mbaagala wa mu kyalo buli muzadde n'omuweereza transport omwana wo mwagala guno ofuneyo ennaku zobeere n'abaana bo interact with them tell them this is your elder you must respect this person abcd biki abaana babeere nga beemanya abaana babeere nga berespecting abaana babeere nga bakola ki naye bw'otalikola kintu ekyo buli mwana ajja kubeerayo ng'amanyi ye wa kitalo nnyo kati nga Junior bw'amanyi nti ye abadde nnyo gundi wa taata yamanye ennamba ya Nalweiso yamanye ennamba ya Honorable yamanye ennamba yani because taata we byonna abadde abimugamba oba okitegeera so you thinking that ali above bano bonna no ekintu kino ekya Junior one time yavaayo neyerangira nti ye musika kirina engeri ekimukubyemu ekimukubisaamu baganda be of course kubanga obusika si gwabwewa mpozi nga mwe ne Buganda bwe mukola but for us we know that it is your father who decides n'agamba ate nga yateeka dda mu will oba ayina omuntu we gwe yagambako oba muzeeyi mukadde wa kukyala awo oba biki ne bawandika n'okuwandika omusika alondebwa bw'ati omugenzi yennyini yamweteekera mu will mu kiraamu kyokka omugenzi waba tamutadde mu kiraamu mu lusaawa yo kwabya olumbe abaana abawala girls they give the girls that opportunity to choose for their musika exactly
bogwe balaba anasobola bakulembera kubanga abalenzi bano olusi nabo bana ebigendererwa byabwe. Yes. Kati balonda omwana omubawala mwe mutuula. Kuba akalulu ku balenzi. Yes, that is what happened when we lost our dad. Junior lumu yali ku interview ndoza yali yakwezi ne erangira nti yamusika. Actually yakola ekyo nga n'okufa tekunnabo bakubaawo. Imagine. Bwe yamaliriza okufanga akumaze okubaawo. Nga taata ali mu ddwaliro obanga nga tanaba na kulwala. Akatwa ko abantu basobola kanoonya naye alina weerangira nti yamusika n'agamba noga tamulaba nti nze n'amannya gonna. Nze gyoza kutambala emirundi. Kati kwezi n'amugamba naye olowooza amanya yali kwezi no yali yimyanga lutaaya n'amugamba naye olowooza amanya kitegeeza obusika. Kati ate okufa we kwabaawo bwe yakomawo n'agamba nedda nakugamba nze musika wa social media naye kubajje. So ekintu ekyo kiyinza okuba nayo kimukubye baganda be kubanga wano mu Buganda kigambo busika. Kikulu nnyo kinene nnyo. Yes. Zotasobola kumala ebirwadde amalugo n'okufa weeretera kufa olowooza Buganda bwokka. Oshegera because everyone is looking at the assets omugenzi zaleseewo oshegera. For when we lost our dad we sat down netugamba nina mukulu wange ali mu US netugamba oli engeri gyali ewala ate nga tulina ali wano kati let this person abeere ki because because yali ku ground he can help us ABCD bino kikiri nakyo oshegera era nga bw'oyogedde because it came through us netugamba oli ali eri ekigambo kinatuukira kituukeko ono waawana aba yakoze eki yasitukuddemu ddanga azze okukola ki okitegeera because our dad had not put that what yali ateeseeko oli but now the other one is not there and he's not sinti tali willing oba biki naye nga bw'omanya abantu ababadde eyo nnyo ebweru eyo balina bye bakozeyo ebintu byabwe nabiki kugamba tebatunuulira nnyo bintu byeno okitegeera so netugamba ono engeri gyali eri nti ayinza nomugamba nti waliwo kino waliwo meeting y'ekika biki ku lunaku bwe n'atasobola kukola ki kubanga okuva mu America oba kuva UK baki teringa basi nti okwata ya mitwalo ena nti global yiyo ogenda gindi oba linki oba okitegeera so netusalawo nti muntu ono yalina okubeera ki kuba ali ku ground na biki so if the father the late senior waba yali teyakiteekawo then now these women all have to come together kusaawa y'okufa nze tumi nga omuntu ne waba yali yakola kibi ki n'essaawa eyo forget all about the other things all of you come together it is now one family taata nanyinimu yafudde all of us women we have to sit together and we have to kolaganira wamu buli kimu so Tamale Senior alabika okubanga tiyagatta abaana bano tiyabawanga budde bwa kusinkanamu n'abawa ekigambo kye nga taata nze ku lwange ngamba he didn't give them time as a father oba buli bamu bwe yabasinkana yabalaganga nti mu family yaba buli yajjanga eno lero jjanga okusula oyo nyinyi iPhone yana bagambira nti oba yabyogera kulumbe nze mwana abadde asinga okuba omuganzi taata abadde nga abeera waffe okusinga taata tasulangako bweru naye nga taata gwoga tasulangako bweru alina amaka amalala we balinyo kati iPhone yo statement zazenga akola naye alina engeri gyayisaawo byayisaawo so kati fane eno kyekiddako gyeri kati nze ngamba yabyerumbe bulomba mwebe bamuwaako agende nebyagenze nabyo naye obwa Sseruganda kyenjagala okusooka okusaba these people they should sit down abaana abato mwenna musooke muve mu nsonga zino ate ekyokubiri kamera muzeesonyiwe basooke beesonyiwe kamera ate abaana bato mulekeraawo okwogera n'okukola bu videos obw'ekisirisiri bwe muli kutambuza John ne iPhone yali asulanye waffe biki so what gwe tolabangako omuntu nga ayingira ssaawa 11 zennyini ewaka naye ne bagamba nti alina abakazi babiri oba basatu ewaka omanyanga ebbali ng'alinayo n'abaana naye nga ono omukyala w'ewaka ne wokimugamba ateekawo omukono ne bagutema Junior so abaana bave mu nsonga zino abakulu basooke bakwate ku nsonga zino naye let one side be ready to be humble be humbling it down basabe ekisonyiwa eri the other side ate ensonga zino basooke bazijje mu kamera ate ffe tetwagala nakuddamu kumanya bivuddeyo Kasuku yavuddeyo n'agamba nti abafamily bagamba nti mikwano gya Junior be bamuwaga abo babeera nabo ku zi interview bano balina engeri gye bamuwagamu bano ba Kasuku basayimo bani oba ye Junior ali poorly raised one he's poorly raised I think bamwagala nnyo ne batamulagaako the bad side nti bw'okola ekibi oyo tulina okugunjula aza omwana two nze kino ekyokugamba nti nekyokumuwaga oba biki because
aina wonna nina ka video ke nagamba wali badde kasukosima tatange likes zakuwadde bichi I think they had fallen out a little bit or something. Anti kasuku ya leta yachaza Pastor Martin Sempa na mubulirako abadde mukasera nga yebuli avayo mubulira kavuma muvume because I remember there was a very good letter Ibrake by the yawandika eri omwana oyo najeka ku social media na muvuma but the letter when nagisoma nagamba olaba muvubuka munnamwe na yakoze ekina yakyogeddeko. Then ne Joseph ono Jose the blogger naye kugamba nga bogerako eri muvuka munnaabwe nga nze nsanyuka buli wenjiraba naye nga avaayo nga bonna abavuma okitegeera so gwe oli kind of gundi ki so he's poorly raised. Then too abantu bano bayinza okuba maybe the interviewers simanyi I've not been really following him up so much. Kati waliwo Kasuku kyeyayogedde nabadde nsuubira okufuna statement ey'amagezi mu Kasuku naye naye disappointinze yagambye omuntu waffe ayita mu bizibu bingi naye twasazeewo ffe nga mikwano gye tugenda kumutwalako out tugenda kutula naye so nendowooza nti oba bagenda tula naye boogere naye bamuadvising on how to handle family issues na kusoka kuva mu kamera na yagweredde ng'agamba nti tugenda kutula naye waliwo hotelo gye baatugambye simanyi baatuwaddeyo room tugenda kumufuna naye ekiwala abeere muri yeesanyuse neŋŋamba lengera omutwe gw'omusajja ono ate nga munene bwe guti nga gujjudde mu kamera nvaako saagala kunvumya Kasuku wamma mubeere bulungi wekyetaagisiza omuntu kakati Kasuku kituufu kyekinene nnyo ku n'agamba nti taata yamukwasa taata Maali yamukwasa omwana oyo bingi nti kati yemukuza nti kale ng'omuntu gwe baakukwasa ekintu nti wali badde olaga responsibility n'ogamba nti tugenda mutuuza nga mikwano gye twogereko naye on how to go about mu situation eno eriwo and what next and kiki okyegeera naye bagambye mufunira bagenda mutuuza nga mikwano gye bamufunira ekiwala kaguru kakiriki aka mwe bayita basisita mwe babirambo abakazi bamufunire mwe ekiwala kisoka kimujja kwa stress mukimusanyuse biki ebyo Kasuku ye yakyogedde omusajja omukulu so family egamba nti abantu abo nabo balina gye bamwonoonyemu abo ba bloggers kiyinza okuba because now if someone comes out with such a statement ngate maybe for us we are waiting to hear something nga gwe bogambye nti wabadde olina kyosuubira ekigundi ennyo from him titugenda mutuuzaako nga bwenzo gayi pakyono tugenda mutuuzaako twogereko naye nga ffe ababeerako naye atubuulire kiki naye tumuwulirizeeko tumubuulire ne saidi yaffe oba you know oba kyasobola okukola olwaliwo ebiseera ebisinga tubeera kati nga mu maka eyo mukyalawo nga oba mulina engeri gye mutakanyaamu mukyalawo n'abaako muganda wawe gwokwalagana naye n'amukubira oba mukwano gwo nawudde Mutamale Junior yagambye agenda kusuwinga Kankaka Peter naye Kankaka yaleese bwino yagambye bwino amulina ne vidiyo zonna nabiki Mutamale Junior yaleeta father ekisooka yaleeta father awetamale mirundi kusiigibwa kw'abaladde Sakalamento nti alinga gamba yali akitegedde content agenda kufa era Mutamale yavuma nnyo father gwe baali baleese kubanga oyo omusajja oyo simanyi the Kankaka man yaliyo nnyo because there was a time era nawuliro n'amulumba simanyi Kankaka va mu ddwaliro simanyi kola biki kubanga n'omulwadde wali bagamba omulwadde yali aganya okwogera ne bayita Kankaka n'ayogera Kankaka was a good friend to him Kankaka mbu yazimba Tamale binundi okutandika bino ebintu bya blogging ebyo yali yamuzimba bwe batandika kale I think when you get more of that tujja kwanga tetujja ffe bigenda Kankaka mwabirabe yabyogedde twagala kumanya kituufu mbu yamusaba ebintu Maama Junior asaba Tamale ebintu ogenda kufanza empe ebintu era n'ayita father abagatire ku kitanda wali mukufa abenenga mukyalo because yali amanyi nti yali amwagala nnyo Tamale takolanga mpeta owezana n'ono tabagattanga mpeta abadde atambula nabo mu mbeera ya kibi nga bwe mugamba mu Bukatuliki kati ekyo kiri awo tujja kizuula bwe kinaabanga kituufu yagambye n'ebbaluwa emu mbu eriwa era mbu ne taata Sali agiinako ng'amusaba ebintu era mbu ne bawandiika ne beera amusaba amakageza naye ebyo nabyo bwino mulala mungi ng'amusaba amakagooli omukyalo omulala agekyengera kale so Tamale ne maama we mulina nammwe enkola gye mweyisaamu eri famire eno of course famire eyinza okuba nga ebalaze amaanyi naye gasinziira ndowooza nammwe engeri gye mubalagamu mbayisizaamu twakati otunula events ezo zibeerawo mutwale mu kuziika maama
Tamale Junior naye yeyogerako nti emukyala omuganzi. Then that statement was it really necessary? At that juncture. Mwaka akaseera baana bamutunuza mu kamera yali ndooza solo ti Mutebi mukwano gwo. Ye mujagamba nze mbadde omukyala. Botayogera mukwano gwange titi. Nze mbadde omukyala omuganzi. Really? Omanyiddewa. Yeah, exactly. Omanyiddewa. Gwe badde omukyala omuganzi lwaki? Gwe wazaala abaana bangi. Gwe badde amaka amatiri bona. Kikirwa ky'okugamba nti gwe badde nga n'omusajja mu kulwala yalwala ali eri. Webale nnyo. Kati ekyo naye aleka alina bye yali ayisaawo. Nti bagambe nti mukyala gundi yabaatwala. Bwe bagenze Mmengo okwetonda, of course yabadde family program. N'otasobola kujja. Mwana omuganzi. Gwe omuganzi. Ate nga gwe yalisinze okubeera alino ka bannange Katikkiro, bannange Ssaabasajja. Omwami wange mu Musaasire. Kale bw'oba tosobodde. Delegating at least omwana omwaki. Naye kyali kigenda kumala how long kikyo tasobodde. No agana. And that thing was a very big mukolo. She was really meant to be there. Amabugo. Nago waliwo ebyamabugo teyagalipootinga. Onalabe John agamba mbu balina koli yamubuuza, why don't you credit Salim Saleh and Muhoozi kuba bakola kinene mu kuziika. John n'agamba we credit those ones that we received. Meaning there are those they didn't receive, so they can't do what? We credit them. Agagenda straight wa Mama Junior. Tebaganjula. Mwe muli ne sente za hamwe mire na bemmeka ziyamukwasa. Plandi mulekwa ya birimu ne mama. So mama kali bamugulide n'emmotoka. Mama badde na Prado. Ayinza okuba kali bamukyusiriza ali mu V8 kati. Bamukyusiza naye badde na Prado gyavuga. Sebo Plandi na mwandu. Mukiriza tubunzikire wano program eno y'obulako olugaali lutubakubire tubakalakase nkakasanga ekyo mwebale nnyo okutugoberera mwebale nnyo okutusubscribingako mwebale nnyo okutulikingako no commentinga sibula. Mbagala nnyo bannange ba mikwano kansubire nti buli kimu kibatambulira bulungi weekend ennungi gye mbagaliza era nga nsaba Mukama mu mbeera yonna mwoli simanyi eno program enakusanga mu mbeera ki naye Mukama Katonda yasinga okumanya kye weetaaga era nga njagala okujjukiza nti bannange bannaffe aba Glorious Kindergarten Primary School bagenda kuba nga ba-celebrating 15 good years era guno omwaka. Kakati gwe jangu tuwe omwana jangu obeere naffe ku mukolo tugenda kuba nga tukubuulira waawe gugenda obeera era neddi lwennyini nkwagaliza byonjagaliza omulungi era nga kugamba babaye. Okay, mwera.